Oliko Star FM chana musanvu katonyeze 5 kyenda mukaaga katonyeze 9 Minyegwanga program koti yamaka omulongo babiri Sara ngemanya gange nyongero kwebaza emirimu gyonna gyokola nyongero kwebaza bateka sente mu program ya Feno koti yamaka nebaza banafa bamugera Sons nga batunzi ba mifaliso balina tete mu bitala nebaza banafa ba Crane Media Institute mwebali nnyo mwebalire datu baza ne banafe aba satellite zone nga bali ku Energy Center oyinza okugenda n'ofuna TV n'ofuna decoder ya free to air umwami bamuyita Kisitu oba osobola okumufuna kale katugane mbizo byaffe ebyolunaku olwaleero Star FM your radio jowuliriza program koti yamaka omulongo babiri Sara ngemanya gange mama nsanyusa okulaba kale nnyabo amanya galeke gogera go waleta baganda banga balongo yennyabo babiri yaliwa yes go babiri kali tutogera malala tena kato nakato yaliwa ate babiri yes babiri yaliwa yes ate nakato ate babiri yes ate babiri yes ate babiri yes abaana bano bantuukirira naye nanakuwala nnyo go baliyo baleese wamulala yali abalese sister wange yali abalese yali abalese mu musomo asambya ye ani yabawasasulira ani yabawa sente ero yo sister wange yabasasulira yebalire ddala bajja ne banyinyonnyolamu nendaba nga ate bo sina byembabuuza nenga bayina ennaku naye temukaaba mwasiibye abantu bambagamba bukaabo sibuluka bambagamba bukaaba oba tosibulukuse ekituufu kyekiriwo oba sibulukuse tunasobola okwefuga amaaso mwenna nga ndabyiga olunaku tuluweeyo tunaaluyiririra kiri kyakaabye edda kinakato simanyi nabadde sinza programu gyongerayo naye ne bwe tuba tukaabye tetulya katonda ajja tusaasirirayo tolidde ebintu bino byatandika biti ebyabaana bano sembera ku muzindaalo ebintu bino byatandika nga muganda wange y'omulenzi yali akola mu taxi enateete ng'akolanga kondakita kaakati n'alabagana ne maama w'abaana bano ng'akola nateete maama olwo ng'akola ki maama yali aweereza mmere mu woteeri woteeri tuyinza ogijjukira erinnya kuba byonna bijjatuya sinza jijjukira tugende mu maaso kaakati ne balabagana ne muganda waffe ndoza n'amufunisa olubuto kaakati bwe yalumufunisa omuwala n'alekerawo okukola n'addayo ewaabwe kaabwami kiri luddawa Masaka kiri Masaka naye nga kiri kaabwami kyekyalo kaabwami ye kaakati omuwala we yazaala n'akomawo e Kampala ffe mukudda n'aleeta abaana babiri be bano yabaleetera mu bbanga ki yabaleeta ndoza bannaku nga 3 oba wiiki nga babebi ddala n'abaleeta ewa mama waffe abaleese wannazaalawe ye wannazaalawe aweekyengera kaakati n'abaleeta mama yali taliiwo waliwo sisitanga omukulu ne bamukubira essimu mama n'akomawo kati waliwo ne banneighbours awo ne bajja omukyala n'ayogera nti nazaala musula nazaala mu mutabani wa wano ki naye era amanya nga tata tulina okugogera kubanga omukyala yennyini bw'aba gy'ali yaba alina okuwulira amannya gabba ategere nti tumunoonya munnaayo n'agamba nazaala mu Sulaiman Kaboggoza abalongo kaakati awo baneiba ne bayambako maama awo ne bakkiriza nti abaana baaki Sulaiman Kaboggoza yakkiriza baamuyita najja mama yamukubira najja ewaka n'amugamba waliwo ensonga waliwo aleesa abaana bwe yajja nakkiriza nti abaana baki abaana babe agenda maaso jjajja yebale kulabirira baana
Abaana balabika bulungi laba kiri ettama. Teza nagamba nti nakkiriza nti abaana babe kaakati awo ne bakkiriziganya omukyala n'abeerako ne muganda waffe okumala emyezi ng'esatu-ena ne bafunamu obutakkaanya. Kakati omukyala bakkiriziganya wano omukyala teyaddayo ne batandika okubeera bonna kubanga muganda waffe yalina waasula. Kati ne babeera bonna okumala emyezi ng'esatu-ena awo. Kaakati ne bafuna obutakkaanya. Omukyala n'akola ki? N'anoba. Olwanobye n'ababbebi baffe oba abalese? N'anoba nabo n'agenda nabo. Kati n'abeerako mu kyalo ewaabwe n'amala n'akomawo. Bwe yakomawo era baabeerako naye ebbanga ttono. Awo omukyala abaana n'akola ki? N'abaleka. Kati we yabaleka muganda waffe najja nannyonnyola maama nti Naalongo akoze eki? Anobye andekedde abaana. Awo nga era omuzadde maama n'asooka n'amuyombesaamu kawo n'amunenyaanenyamu. Kubanga bannazaala buli lwe bakkiriza amangu abaana baba bataddewo gaapu wakati w'abafumbo bano. Naye bw'omugobya omwana n'omugamba wa ejjime twala omwana wo abulwa gwakola ki? Gwamulekerera okukakkana ng'ayise maama w'omwana nga bazzeemu babadde bonna. Jjajja yali mutuufu, yali talina ku receivinga ekisero. Aba alina omulago obuvunaanyizibwa bwe asobole okuyita Naalongo we bakuze abaana. Kakati awo maama n'amuyombesaamu n'amunenya. Omulenzi yaddamu kaaba, maama sirina kyakukola biki sirina gye mbatwala. Maama n'agamba baganda bange abaaliwo kuba bwali budde kiro n'abagamba mwambuke naye munone ki abaana. Kati ne babaleeta ewaka. Maama n'atandika okukola ki? Okulera abaana. Kati maama bwe teyadda maama n'alera abaana baba bawezezza emyaka 3. Yatandika obbalera nga babbanga ki? Ndowooza baali bagenda kweza mwaka. Baali bagenda kweza baali myezi obanga 8-9 awo weewatyo. Kaakati maama n'atandika olera abaana. N'abalera nga maama waabwe tadda. Waamala okuyita emyaka 3 kuba maama waabwe yadda bagenda kutandika kusoma mu 2007 awo 2007-2008 nadda lwe twasemba okumulaba era lwe yasemba okulaba abaana be. Ewaka yasangawo baani lwe yakomawo? We yakomawo yasangawo maama ne baganda bange abalala era n'abaana be. N'abeerawo yasulawo n'olunaku lumu n'amala n'agenda. Okuva olwo taddanga. Maama w'abaana bano y'ani amannya? Maama w'abaana ye Namayiga Emmy. Namayiga Immaculate. Emmy. Twamuyitanga Emmy. Ly'erinnya eryamuyitibwanga Emmy. Namayiga Emmy. Omusuubira kubeera ludda wa? Sirina nnyo kale nzi kye mmanyi nti ewaabwe oba kye tumanyi ewaabwe Kabwami Masaka. Era ng'ewaabwe alabika yakulibwa bamuyita Emmy. Awo siyinza kumanya kubanga yaweerezanga emmere nga bamuyita Emmy. Bamuyitanga Emmy. Era yamala kuzaala balongo ne batandika muyita Naalongo Emmy. Erya Naalongo eryajjira kati lyakala. Tekale era mikwano gye era bamanyi Namayiga balimanya, bamanyi Emmy balimanya, bamanyi Naalongo balimanyi. Yakolanga mu katale Nateete. Yakolanga mu gundi mu taxi park yaweerezanga mmere. Ng'ate omwami yali ali kondakita ebiseera ebisula. Kati bitegeerekeka naye bali babadde tebasobola kubinnyonnyola. Kati lwaki maama mumunoonya? Jjajja bayisa bubi? Mawe muzindaalo. Jjajja abakuba abalyako emmere mwena temunyirira si bwe kiri? Mwogerere ku guno muzindaalo. Nakato dda wano ku muzindaalo nga munnobe nga tunudde mu babiri. Lwaki maama mumunoonya?
obadde mwagala kaaba tekati museka nangamba mulongo naffe twagala kumanya maama waffe si bwe mwaŋŋamba ate nga mwali batuufu naye nga temubimanya ebimukwatako kati mwali muze kuŋŋamba kikale kati mumbuulire temulanga nabagamba mujje ne baaba mujje abasenga sisenga kati muzze ne senga yabyogedde kati mutemugenda kwogerayo kintu nakimu muyina emyaka emeka kale 14 musoma class ki senior 1 muli mu senior muddamu ddi okusoma batandisejjo twabadde tuddamu nga 27 leero naye ekisulo nga baddamu eggulu kati mwe muli badde nedda kisulo koza ne mulinda lwe nabayita okujja iye kati mugenda kumbuulirayo kakyakala kale musomayo ki ku ssomero mumbuulire ebyo bunnanga ate tebina kirakyo kale maama bwe munaamulaba munaakola mutya nja kusanyuka mutya nakato dda ku muzindaalo entebe gy'okwatako yiyo omanyi eno lediyo emyaka gyemazeewo maama bwonaamulaba onasanyuka otya ani abasiba obutambaala obwo ani ye bubayigiriza nesenga naye akasibye jjajja newaka temwogera Isaac ampe omuggo kale mutumire ntumirako jjajja era jjajja yasooka awo tebayinza kuba mulala ntumirako jjajja yange ne senga wange n'emikwano gyange byensoma nagyo ku ssomero ate nakato ntumirako basenga abana kale gasagala boogeza bingi baleka bakaba mangu oli ku Star FM 97.5 96.9 n'eggwanga program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nkowoola Emmy yonna gy'oli nga olina alongo kati nti abaana bo bakumiisinga jjajja takunoonyeza mu kaseera nti abaana bano beetaaga pampa nti beetaaga school fees nti babayisa bubi abaana endabika yaabwe yokka ekulaga nti bali bulungi gye bali naye maama abamaama sisuubira nti tokyajjukira gye waleka baana bo sisuubira nti waliwo ensobi ey'amaanyi omwami wo oba Ssaalongo gye yakola si bwe nkisuubira kuba tewandikomyewoko ku myaka egy'esatu okujja okubalaba baagala okumanya maama baagala okumulaba bwafaanana baagala omubuuzaako maama abamaama yonna embeera gy'olimu tusaba ojje senga w'abaana akube ku ssimu ky'omuntu amumanyi oba ye kennyini nga yasazeewo oba omuntu yenna omuntu amumanyi oba ye mwennyini ng'asazeewo okujja asobola okuba ku ssimu ya jjajja w'abaana nga ye maama eri 0753 ogimanyi mutwe ngimanyi yajulia sigimanyi mutwe eri 0753 210 0 musanvu 53 210 musanvu kinaana mu musanvu eri 0 musanvu 53 21 0 musanvu kinaana mu musanvu abamu bayinza ogisoma mu 0 musanvu 53 210 lusanvu kinaana mu musanvu 787 yeeyo essimu ya jjajja gwe Naalongo wandibadde omugamba otya nze kyeŋŋamba Naalongo oba gy'oli bambi tukwegayiridde jangu olaba abaana balala ng'abaana nabo kibaluma abazzukulu abalala ababeera ewa jjajja balina bamaama bajja ne babalabako naye bo ne babeerawo nga beebuuza maama waffe ye tulimulabako ddi bana ye Naalongo oba gy'oli oba yenna omuntu yenna yenna amanyi Naalongo bambi tukusaba otubuulire ebifa ku Naalongo oba Naalongo ajje abaana be bamwagala okumulaba naye bwe mami mumujjukira nedda temumumanyi
ne bwe mumusanga mu kkubo ekyo kibi nga tegyali mulamu ekyo kibi naawe sisuubira nze mutima nti siina bwenyiza kyogera kubanga nze nali mbaddeko n'omuzadde wano ye no barepinga namurepinga nabeera n'omwana we nanyigira nnyo omusajja naye ne mubuuza olunaku lumu omuntu bw'ajja nagamba itaata w'omwana nga timumuwa biki naye ndozanga nakakyogera nga bakayitawo ebbanga balinga bavubuka bakumulirwano bamutega baggula mafuta ndooza nekimulumiriza naye namumma omwana okumala emyezi nga 9 bakale namugamba muwe omwana we so ngezeza ekyo kubanga kyekibi ekiringa ekisembayo naye Nalongoza abaana bo bantuukirira nga baagala maama nga bamusaba nga nze muyina mulongo twagala otunoonyeze maama waffe ne mugamba maama yaani tebamanyi amanya nga bagamanyi kituufu baali bagamanyi ne magamba yali abeera nga nembagamba sobola kwogera nammwe mugenda muyita omuntu omukulu gwenje okwogera naye good enough omuntu yenna ali ku radio ng'omanyi Emmy Namayiga kati Nalongo bamusala Kabwami Masaka asobola okubeera mu bitundu bya Kampala yonna ojja tukubira ku 0753 21 07 87 0753 21 07 87 kale senga kujjako ng'olina yakalala konna kyembadde ngamba mulongo mbadde njagala mbawo essimu endala kubanga yinza oba obutabeerako network oba omuliro bwebityo kati nnamba endala nga yeyange eri 0 755 57 97 49 0755 57 97 49 iye 0755 97 0755 57 97 49 yeyo olina yakalala akalala kenyina kakwebaza mulongo naye tweyanziza nnyo tweyanzeege n'abawuliriza mwenna batumiddeko nentumira nnyo ne maama wange nnyo otubeereddewo nnyo olaba abeereddewo abazzukulu naye ate mmwe omulabirawo nti maama mulungi nange wabula kannemwebaze maama yebali kubeerawo ku lw'abaana bano yebale nnyo yebalire ddala abaana balabika bulungi ekyo kyonkiddamu ate ng'olaba tebalina kye bajula naye tusaba kimu maama yonna gy'oba owulira Emmy Namayiga osobola okujja okusinkana abaana bo kale ebyabaana bwe bityo bwe bigenze nsaba okusigala ng'oliza Star FM tukyatugendeddera mu maaso n'ensonga endala program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange program kooti y'amaka tutambula fena paka saa 7 twebaza mikwano gyaffe abasponsoringa programu yaffe eno ey'olwaleero nyongera okutegeeza nti programu zaffe kwe ziri ku YouTube genda ku YouTube teekako nti mulongo babiri Sarah ojja kuba osobola okuzifuna teekamu nti kooti y'amaka ojja kuba funa program za mulongo zonna eza YouTube twebaza abantu abatuwa obubaka abatugumya abatuwa essuubi n'abatuweereza obuyambi ku program zaffe zonna eza YouTube nga bwe zijja zitambula Mukama Katonda abaddizeewo buli omu wootoola Omukama Katonda kuddizeewo munywanyi wange kale bwe ntyo kambuuzeeyo ko ku 234 njagala okubuuza ku Nabulya Jacqueline njagala okubuuza ku Kabugo Suzani Natasha Franklin Kisenyi Alice njagala okubuuza ku Joanita Nakazibwe Mubiru Kathe na Mugaguleti Flora wonna woli Baghdad ono ali Jordani Prostimu nga ali Jordani Antalo Kevin Nakachwa Jamewo Rita ali Mwikiriza Namubiru Prosi Namagembe Viola
Ime Nalugo nembuuza ku Magi Margaret Hajala Boseledi mwebale kwekuumira ku kooti y'amaka. Ogenda bugenzi ku YouTube noteeka muti Mulongo Babirye Sarah. Ndabula abali ku YouTube n'abali ku Facebook timwegendereza abafeera abali eyo. Bw'obanga onjagala nkubiranga ku 075 2 10 11 13 ne 077 10 11 15. Muwai Shamira barakallahu fiku Nteza Justini Dani Ntaganira Grace Wonawoli Bakita Marian Kabasa Mami Hat mwebale kulaba kooti y'amaka Virginia Chimera Viola Nantongo Rehema Esther Justini na Roger Viviani Mulungi Shaloni Kemi PC ko Mukama Charity Victor Namuyiga Shamila Babirye Martha Suzi Netwebazani Mona Asaba Saha Edilisa mwebale kulaba kooti y'amaka Grace Namayanja Jemba Shami Zamzam Eli Ampata Niko Nakalioba Shamimu Valentino 2023 Naluyima Jackie Naswiba Nanozi mwebale kulaba Nasuwa Hadija Assalamu alaikum Naluwoza Sise Anderson N obadde obuze Mpata Niko Mwanje Zuma Nakalema Hadija ne Sumaiya Birungi mwebale kulaba kooti y'amaka. Star FM katuyongere mu maaso abali mu studios nsaba ku headphones ezo tena okulaba ebizibu by'abantu ebiri mu kooti y'amaka. Shamix baby angambye yo my role model Amina Aisha Nanduga mwebale kulaba Joeli ya Lutu mwebale kulaba kooti y'amaka Namboga Silvia angambye bale kuweereza mama Oliver Wizi agambye Mulongo webale kuweereza Nina baby Adieli agambye kooti y'amaka Bulaya we lead naye mutuwene ku buyambi Mbabazi Jamila mwebale kuwuliriza Cobra Steve mwebale kuwuliriza Namusoke Lamla lots of love to you Mulongo mwebale nnyo mukwano. Joani Sierra Nanyombi agambye finally I have found you Mulongo. All along I've been searching for my counselor. I love you so much Nanyombi and I'm your mother. Rehema Hussein mwebale kulaba kooti y'amaka balobona bali Bulaya. Gresh Petra mwebale kulaba Nakuya Justin mwebale kulaba Amina Namaweje Mpole Rose mbadde ngamba oliwa Gresh Petra mwebale kulaba kooti y'amaka. Muhammad Kurthum agambye alhamdulillah mwebale kulaba mwebale kusiiba bannange. Wanda Kisi Daphne mwebale kulaba kooti y'amaka. Dorothy Namuwaya tweyanziza. Azizi Nalogo again my daughter ndoza lyandibadde Nalongo ngambye my daughter thanks for the show kitegezo yaba mama oyo Nalongo nava Caroline mwebale kulaba na kuwuliriza Songa Stella Mwanje Lubowa mwebale tuli ku live stream teka Monty Star FM chana musanvu katonyeze 5 kyenda mu mukaga katonyeze 9 emnyenye gwanga obujja kutuuka bulungi ku program ya Mulongo era obujja kutambula naye gwali emitala wa mayanja ate gwagala okubira Mulongo ku simu esimu yesooka eya Mulongo eri 075 2 10 11 13 esimu ya Mulongo ey'okubiri eri 077 10 11 15. Omulongo Babirye Sarah tali ku Facebook tali ku Twitter tali ku WhatsApp twaba omukutu gwe bakulimbirako olina musanga ku live stream ng'ali butereevu mu studios okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7. Oba tomufunidde awo genda ku YouTube ojja kusangako programs ze teka muti kooti y'amaka ojja kuba ozifuna. Oba tomufunidde awo mukubire ku 075 2 10 11 13 ne 077 10 11 15. Star FM ya radio jowuliriza katumaleyo messages zino mpola. Nachimuli Hamida wabale kuwuliriza kooti y'amaka kasubire nti no oli bulungi. Mulongo mukwano kituufu nnyo omuntu ampereza message eno osimu yo ojja kunkubira nja kukijja kumpewa ni mukyala kye Yune Mende Namusoke Justin ne Viola Nakanwa Gisise
Hajare Nabingo, Nalugo Justine, Kasumba Robina, Mama Andre Kosovo, Najemba Evelyn, Namutebi Rosette, Naiga Irene Yabudo, Sechewa Emma Enamugongo, Sebuyira Giradesi, Nasobuga Robina, Nachanzi Jenny, Nalongo Serena, Nasuku Sariste, Nenambasa Edithi, Mukulikira Yodala Wamune Mama Ali, Mwena Abazikiddeko Mama Irene Namugongo, Abamuzikiddeko Tata we Kitalonye Mama Irene, Omukama Katonda abagumye, ate abasangula amaziga. Message zonna nagambye mulongo twafiiriddwa abantu 5 mu nju ya Haji mu nnyumba emu Haji yeyawonye Amina Erubo Kitalo nnyo naye message sigitegedde bafudde accident bafudde kinga Kitalo naye agambye bafiiriddwa abantu 5 mu nnyumba emu. Nagambye mulongo wasotya mukwano mpa wamukekiro nendeekaana nnyo kati bwe mmala nembuuza bino nabisomeseza awuuna alogotana atambula omwana n'omulasa atunudde n'ogenda ogoloka nga atunudde eri omuntu newe bakanga oyambadde bakanayiti n'ogoloka nga bakeyambudde tojjukira ebintu bingi ekiro kitwala era ekiro tukiyitamu n'ebizibu bingi. Ekiro Katonda yamanyi kyobula Abaganda baali bagezi nga ne gwosuze naye okeera n'omubuuza wasuza otya akuddemu nti bulungi oba bubi. Ekiro kintu kizibu nnyo, ekiro kibi nnyo, ekiro kikutwala nga weebase otunula, ekiro munna agenda okugolokosa bw'ati nga wannyogoze dda. Ekiro sitaani ne Katonda kwolwasinziza amaanyi wadde sitaani taliwangula naye kisinzira ku mubiri gw'omuntu. Omubiri gw'omuntu ogutaliimu ddiini ogutaliimu kukkiriza eyo nnyumba ya sitaani kyobulaba agwefuga agukolamu byayagala gukozesa omuntu oyo ebikyamu. Ekiro kibi nnyo ogolokoka tolina maanyi bakussa omuzimu byoloso wabyerabidde oli mu bulumi. Ekiro kizibu nnyo nolwekyo ebirooto n'ebirala oba olina kunkubira ne tulaba. Kale katutambule n'abagenyi baffe ab'olunaku olwaleero. Star FM ye radio gy'owuliriza program Kooti y'Amaka.